atukyagenda maaso n'omukulu mwanje Charles nga ababuulira embeera n'obulumi bw'ayitamu okuva emirimu gye bwe gyagootaana bw'atyo paati esoose tugimaze katuzze ku kitundu ekyokubiri. Mwanje bangamba kunoonyereza ku bangamba nti n'ekirala kikusumbuwa onywa nnyo omwenge lwaki omwenge tolukate ng'oli mu mbeera mami wemba nkola emirimu gyange sikolera byakumya ebyomwenge ate biki kubanga buli kuba kukola tujja kudda tosooka okunywe aleka okola ebiki ekyo si nsonga gyenda sikitwemeza nga nsonga era sikigenderako mbuna ate bangamba ekyakumalamu sente zikugweko walinga obeera mu mabbala nga busente zofuna otwala mu mabbala omulamu n'obumalirira nali nga ndabirira abaana bange ebiseera ebyo abaana bali mu mikolo gyange nga nsula ekawempe nga nsula nene nga nsoma maka abiri nina kulabirira oweeno noli mulabirira wabula nga expense kyati yali higher more than the income kati nga zigenda nnyo ate nga zimwenyereza okugula essaati empya zisobola ddugula kagatta omusawo yawe munyama kagatta akapya nga zisobola bivaako dda embeera yayambaddewo naye sikyazisoka gyeni bwate kunywa kubanga sijja kunywa nga ate sina kyakulya abakompitidde bangambye nti obadde mu bbaala ale ebbala eyaawa gali maka g'abantu eri gyonsanze ntute maduuka tonywako wadde si nsonga gyendi tonywa sinsonga gyesiagalimangu ate kunywa sobola kulya kunywa ate biki it's not development at all that one it's not developmental zimbanga kina kigenda mu maaso nga kinzidevelopinga kinzijayo ze n'abantu bange n'embeera yonna gyenimu giveemu sigaleko omuntu ali positive kyekitambula obulungi positive of living sijja kuddaawo ate byakunywa ate kwenjera ate kweraganye masanyu mangi embeera gyeri mungi manyi naye singa nze nfuna helpa asobola okunyama nteekakola lenamye ehandi I can live with me whatever pennies I'm having. I'll be very grateful and happy upon this life. I'll be changed. I'll be changed person. Okay. Sawa eno njagala otunule mu kamera. Oyogereko n'atulabe sawa eno mubuulire wawe oyagala bakuyambemu obulamu bw'okubukyusa balina kubukyusa nga bakoze bati abo balina okukwata olaba nti mwanje ba mu mbeera eyo. Nsaba accommodation bakitereezemu nga gye nsulamu yombi nnyo yaliikiriza esomukomo ate nga ali mulwadde ensirizi nzigwerako byonna biyitawo obuuka buyingira amazzi gayingira mu nnyumba mba bwetonya gaggwera muli mu nnyumba nemba nga sisobola kubibaka bulungi amazzi wansi emifaso ginnyogoga giri ku semiiti wansi ekirala sirina byakulya sirya olunaku olulama ndya kagaati binyeebwa nsumbuusa newebaka byobiguzaaki watalina yadde ekikumi ali sirya bisatu nkima amazzi wali ebidoma bibiri oba bisatu oba bitaano ebidoma mutuma si bibiri aba kikumi ebidoma bimba nsimyewo bingamba sijiri kumi ndiwezezza kanga nende sumbuusa wali nira kakagaati wali nende wakewanga ate amazzi sigwana makule ziyagana agattaapu genywa sima mafumbe nonywa ate tukikolera okutata amafumbe nawo ga ssente kati nga nzijaawo niŋŋaba kakanywa amazzi gange bava juice jole jazz wali juice oyo netwaki nentabula mu mbizzi wanefuka kala nenywa jole jazz nembaki nembeerawo bwentyo oyagala kulaba akuyamba akyawo andaba mutuufu wange zira okunyamba njagala antereeze better of living njagala accommodation ebe kilasi then kwekyo njagala ntereezeeko obulamu bwange health wise obulamu bwange bung'endako banga sina bujjanjabi emisujja gigaye gingwira ne ginnuma emikebe byazimba byonna engalo zazimba zonna za white nga muzi abantu engalo zonna za white zizi zonna za white amazzi ganzigwamu white naye andi ku ngalo zange face yonna yayina ya white yonna nga tesi on my original color kati ya brother dina byafa fadda okugenda mu ddwaliro 6 months toddangayo ndudde okugendayo sina sente zakwabali abanzijanjaba erya gavumenti nalyoko nga layini mpanvu ate obujanjabi bampa bali bukerenda namira bukerenda era natusalawo change wagenda mu ddwaliro ki wali kawaala health center nagendawo naye bampa bukerenda change yali nti siyawo change eriwaawo nesiganga nkyankankana ndimu musisi nkankana biki nembanga kyenikola sikitegeera safunawo change nga nina muntu asobola facilitinga antweko mu ddwaliro mbeera okussa obulungi manyi okuziyaziira oluusi omwo munju noziira ngaossa bubi ate olusi bulungi gamba nina enviri zimpedde ku muntu ezina ziweddeko nekiwalaata bulwadde zaaliko najja nina enviri zange naye zaggwawo zaggwawo
nsana n'obuyambi yenna so facilitatinga ezo points nnya anokulya kwe kuli basinga kyakulya nsula njala era ne wendi wano singa taladde madamu ayi nsandifunye kintu kyonna kyonna mbadde ntaawa kati awo neŋŋamba nayo okusula webaka oyimba ekingana kubeera ewala ennyo eyo transport nzo ogamba kati kamberenge nabweru kamberenge erugoba nabweru waliwo omukwano gwange abakukoza abeera eyo alina amaka manene nnyo nga nsobeera nemusayira nga ku muddo mu kisenge omwo naye abatagata oveewo naye nga banveewo ngende e Kampala njiya kikumi obanga ye Kampala nimuje nsobola okukola emituufu giri eyo nasobola okufuna bacustomers I know how to account for customers nenkuyaga ani advert kano kisobola n'oyiyaako n'ofuna akuwa akazimbe n'ofuna akusasula tiles n'ofuna okuziba talazo n'ofuna pavers compound design ya nurseries n'ofuna nesa facilitation n'akatono eza kuvanga Kawempe ukigere paka Kampala ataba golode ndima affected ndima malwadde enyingo ndwadde ebirwadde byonna zina nsuuse nsigwewo otambule ekigero kijje okituse Kampala ate okizzeeyo embeera eno gimaze mbanga mukwana emyaka ena nga ndi bwenti ongambe walina omukyala wano wambezanga omukyala oyo nabiseera nankyalina capacity nga nkyaka good times infant school Kawala wali eri nga tuyambagana wadde naye nga nfuna kitono naye nga ekibawo kitono kyetuyayiya netulya obuwunga biki okujjako season nga yansenene awo ng'agenda n'akola kuba izo n'ensenene agenda eyo Nakasero n'akongola ensenene n'afuna kyafunyeeyo nekimubeera mu nsawo naffe n'aleeta ensenene nange nendyako n'atokosa makwetugenda netwebaka bwetwakolanga bwetu naye nga mukyala wange embeera ennemeredde takyasobola kubeera nange ngendayo ekimuyisa bubi nakola kino twawukana omwana ge yamugjawo n'amutwala emigondi eka yaabwe junior school eyo namuwa basale asomera eyo gyabya omukyala yeye yagenda kukola ebyo byeyo afuna emirimu eyo gyakola naye nga sijabwa house girl si mirimu mbuno gya bulijjo gino yagenda kweyiye nakola eyo nsala mukinyi ekiyumba bwomu kino kyemulaba bannange nga nswamu bwomu muno ena kati nkyaswamu bwomu n'emmere ey'okwesiina eno nga bwe tunkyeba kino era bwembeeramu neŋŋamba bannange embeera engikodere ntya kazi mbadde njala kukozesa muddalu kugenda oba nsubire ku street kwe baba nebakanga oba ngende mu byalo gye mbameera nebakenge eyo omusule mu byalo ekyo nekigaana tujja tusaba mutulo ero enkyo osula ewoono enkyo osula ewooli kati muzee wange nabanga nnyambako awo naye takyalina sire mwavu omukyala nga facilitatinga muku wano okuba nga nsobola okubeerawo naye mwavu naye talinaawo something talinaawo sente zakuyambisa ate nze ndi musajja mukulu ate asulira mu nze alina gesina zakumuwa n'emyaka 42 nesina sente embeera eno kweyava kulwala bino nenga soopatana n'ebizimbe sasa bipatana sobola kukola mirimu kulinnya maddala kamunguza nkwatirayo emikono gyenfuyirira nensanyalala sooka sente zewafuna lwaki tewafuna akantu keweeyizaamu banozimbamu akayumba tolina kiwazikolamu zonna sente zinafuna okusooka nategekako e Kawempe eyo naye ngaettaka wenzimbye nga siryange zino zinagulawo lyakika newampaako akaziga eyo kati era naye kyaligana kugenda okuddayo ng'omuzigo nabadde ngambeeramu nze ate maama wange yassamu omupangisa abeeramu kati nga tesinayo wenzukira kuddagira kumugjamu gwevaamu nze nkomewo nnyingire yagaanamu nakasi yagivaamu akyaliyo nakati kakati ate eyo nayo wankalubiza kubanga temirimu gyenkola nze gireero gyemanyidde ebitundu byeno kudda Kampala banga basina singi 10 nsa taxi okuva e Kawempe paka mu tawuni e Kampala bapaka wanoendaga kati wano nsootambe wekigere wano kumpi Kawala nsootambuza wekigere neŋŋenda noyiye oba otimi mazzi ku byalo oba okoze otya oba odde bamandaazi mu kkubo n'okolaki nodda naye kati Kawempe tojja ojja bifuna transport means okuva e Kawempe wali 2,000 ate tonya zifuna buli lunaku capacity zifuna buli lunaku bukanaku wabeera kweyiya bweyiya kulya amandaazi mu nguudo kolaki kasina wenzira capacity enkolaki kuntwala Kampala kukola nakudda ne working press gyenkolera yakyankana bintu ebibe bityo kakati ate ekyandibadde kibaawo kyakudda ku kyalo erigira linkolera naye nayo si kyangu kubanga lukali separated bano balikola byabo banakola byabwe amaduka bagamenyawo baziza okalina endala baziza ozikalina endala kati tusosa capacity ekolera wali eri yabakadde 3.4
ekitegeera ekintu bwekityo edduuka limu lyabukadde 3 n'ekitundu kati okukolera wali abayagomu $5,000 buli mwezi ku dduuka eri ku dduuka ofuna ku apartment kwe kalinga kakwako okasasa $5,000 n'oli 5 so okukolera obanga emirimu gy'okukola gyomu mutwe girina naye nga bwe nkyali omulwadde omugonvugonvu sikyasobola kulinnyayo bikola bulungi ate nekyala ne kapasite sasula wali wengenda okukolera sirinawo kapasite sasula ogambye nti bakuzala bugerere era ettaka lyamu liri bugerere lwaki tuddayo bugerere nobeere kayunga anti sisobola nkumbi kati emyezi gya gafula gyaneme gyenkumbi sobola kukwata nkumbi kulima wandisobola okugiramu kyogedde emirimu gy'okukwata enkumbi sigisobola gya gafula anti sesasula enkulima nze kati nja kwetemayo bigere ate nkole ntya zinagezaako okulima ne bigaana okujjako wamugagga mpaja oli gutemu zinfate sukulu eyo nalinga nnimayo eyo olimewo omugagga tosobola kulima wamu maye kyannimisangayo nga teri musaala nti oba togenze eri gweofuna abakozi abeeri n'omugamba waye njakwayo $7,000 nimirira akatundu kano paka eri yadi 26 bw'ozimala nze ekisanja kyange kyakiweddeko ekyokulima kitegeeza mbuno bw'omuwaga omusaala gwe abakoledde bwenovaayo ne bakusasula omusaala gwena gweokolera zibampanga esente ng'oli yalimye nekimaliriza bwentyo bwetyo bwenakolanga nenvaayo embeera gy'olimu gimaze mu bbanga kimwanje maze emyaka egi ena nga ndi mumbeera bweti olaba ensi ozinga buyingizi amazzi gagali kwatulwana mu mulyango gafula bafuka wali eri nabiki gano banga onyiga bunyizi tenda kikyokolera kubanga olunya okusavaivinga nowe kati awo nokweyiye okikola otya omalako otya nga wayi kankikole bweti oyo omusajja kazi oli atunda wali owolo oleggonako obwo $5 n'osulumyako amazzi ne weebaka obwo $5 omuntu omukulu nga ggwe n'obusulira ali kuba 10 bubiri bwa 10 oba olubiri bwa 10 n'onywako amazzi tampeka emu oba ojjola ejjaazi oli aw'ebibiribiri wali n'onywako eyo n'ogaakanda neebake n'ogera ku makya ng'otaawa ebyenda nabyerere n'ogenda ate mu mazzi okyo amazzi eddula 2 oli naakwayo singi 5 bwotyo embeera yokweyiyaiya bweri tafuna nga tolina wogattira obanga ttewo ntya naye nga tokukola okwagala naye nga byokukola tobirina kapasite ebisobola bulungi ali naawe mwennyini akola kyokola tokikola tokyagala bulungi nnyo kubanga olimiti kola bya engineering ate oli ku mazzi osomba amazzi ku kyalo nimba nga binyize binsobolangambe bensoba neekole ntya oba funa kulanga babampite mu ggulu nveewo babampite mu ggulu nze nveewo nga kinemesedda amasepiti gali muno tegagenda nga muntu amukumala mwezi mulamba matooke bikyo okujja abantu babulijjo akuyamba nakwaba 10 abantu kwago 10 tojagala kyamisana kyagona luli naku 4 ngoli kwago nginobeerawo ngosebedda noli omunga bwa mwogo abali balugwala batuwa bali eri n'obuyera buno obukote buli konva okavunye obunyula kaluma n'omunyolo wali n'ogaya nonyako tampeko y'amazzi wali emu mukikolanga atagenderedde kasise ekyo olidde ekibaawo bwekityo kwegamba yembeera bwetyo kyetutambuliramu nobala mbuno kati wayi leero kambitewo bweti kangende bweri kati ze sikyava bweru sikyalwayo kuva yamala ssaawa 3 mu nkyali wabweru sabbi oluwera nga nvaayo gyenje nga nzija neggaliramu nga nebaka bante yagajingo mamu yanji byambukyala yatwa offer kyabeerako wanene nga kasi abiseera agatufuma sayo nabanyumba bagala zimenya ziveewo offer iggweko buli mwana onye gyabundabunda ng'ekiyenje anonye gyazunganira gyekiri mu Uganda zigatimesebwa entamwize zimaze myezi tezimanyi mmere emmere wooma etya beebiki sibimanyi ebyo ate ekirala kyefunyeeko kubambu nno n'emikwano tutambuliramu mikono myavu sijja genda nzijenga ewuwo ayini mbunaku mpanga ye1200 zakakulya naye ate akaba naye alina sigi 3 mu nsawo akanasi ka 3 naye akoleki utalina zizza zakuwa naye alumba bulumbi ali ku chapati bikomaano alina talya kwaki kuzikozesa kati awo n'osoberwa embeera bagitambuza otya eno kampati erina wakutandikira something nabanga oli serious nnyo up to z esinga okunuma kuba muno mbeera omulwadde bwendi nga bwendi mu bulamu bwonna bwendi mu buno bwonna nga sina facility assistance yonna health wise ndi mu bukyamu ne mu mbeera mbi era bwebiseefaako obulamu bwange funa mu dokita nyamba oba facility yonna nga ya mulembe
ndireke kumtabula kona mwaka guno ngangenshi isubi ngali kuwedde andi bampya senior assistance nemu atenga bijanye bule mbwagala nesina hese facilitation sirinawo ekyala kusulanga busula njala lunaku kusula kusiba njala nobiranga oyasanga sala mu nyumba otambula wato inaji za kulya osanga sala mu nyumba ate obo yayo bolya twaba ucha kulya nyimbe bangerere na oli mwerere emiti wali ngobuka bikutambulako bugenda bukomawo bukutaguli njala akyala kati awo nensobelwa enyumba temulimu kantu ebintu byalinyawo omukazi ebimi yagenda nabyo ebyasigala ebyo kawepe zinajja kulomba naye kufunayo kalimu akalimu nenkafuna ate nekagwawo nelwaki omukyala yakulekawo ate mu mbeera bweti lwaki yakuleka oba nekyowamukola kubanga omukyala munayo ekanjogereko ku ekyo ekyo omukyala okugenda akyaliwo kiti enfuna ali ekendedde financial ability nga sirina capacity emulabirira bulungi waka kanga bangame muno nkuna amatwe ga lukumi kati okubyoli oyo yalina capacity ye oyo yasobola yerabirira n'abaana babalabirira oyo otasinako mutawaana nina bana basatu abalenzi babiri omuwala omu ono weno omukyala abeera wano ono gwe nenganziswa naye wano yazala omwana nga omuwala gwe nnina ate oli yazala bana balenzi babiri benazaala nasookerako abakulu abo benina abo ono yazala muwala yekka n'afuna advantage ye n'afuna gonde basale n'atwala ekalabwe junior school oba oli mukulu we nanyi isomero namuwa basale asomera engeri ekyabala nobeera kyongo kyoweseeko mbanga ekyo nkiweseeko obanga toli alabya babe nono naye ali eri abamu nga bijenja balya nibabeera yeeyo ate ffe ekitaliyo okyaba ate bya site byagatta bugasi kulya paani biki buberenge buwebake kati awo nembanga ate nawuka kuya abaana wewukako nebyokusoma education facilitation eri okusoma oli asasula school fees ate no this side ate mukulu wono naye mwanji wabanga abakyala bakuyambeko ku baana gwe omuntu omu neweremererwa obulamu mukwano ate nkola ngame kyayi mulwadde ngame kabumunguza nzita enyingo ndwadde zonna nasanyala dda sikyaswa kulinya kazi nazensobola kukola njalikoze sikyalina kapasite eryawo mbwegikola wabula mbulamu okujjanja pese facilitation matako mu ddwaliro mpone ebirwadde binnuma bwebikenderako nga nfunye ku gaasi akola nsobola okukola emirimu ngikola njagala ngate ngikole mu budde ginyirire embeera eyo gyolimu maama ngambe ye akyaliwo agimanyiko manga akyaliwo naye wakati abeerayo so embeera gyolimu tagimanyi takitegera bulungi sikyaliko kubanga abeera nnyo mukyalo okusinga ekampala kati nze nogera mu approaching ampeka sente oba ndabirireko ate naye ali mukyalo alomba eri akola eri mukyalo aye ate kwati ya farming kulima alima eri kati naye talina sente naye aliko yiya bweyiya alina gendi kampala naye ndi wano ndikere sina bwenyitandikira kukola kati tata wanga nze yafa ddadda ani P6 ekyomukaaga tata ngo yafiira embeera gyolimu ani agivunaanyizibwako obi embeera embi gyoyitamu embi ani ogaa nti ono yampisa bwati naye ntuuka ku kino ani agivunaanyizibwako haji hajani mwogera linnya nusula mwogera erinnya tumutegeere era lwaki ogamba haji mamadi andi mulimu yampa omuzeeri nga abanja sente kane bazikyakola bakasoma bange bonna naboonoona kyogamba singa aji teyagoba ku mulimu wano sandibadde bwenti kyogamba aji yali enkomerero y'ensi lwaki tewafuna omuntu omulala ngate gyenkolera bamanya they can identify mbu kati oli kateeta omusala sezinkubanja ate va ku ekyo genda okole kino ate okoma okoledde bwereere ate era tofunye gano banga kinedona otandikira kukola gamba nekikusobera ate ogamba kati kangende nkolere ngekawa nakyo atamanyi bwe tukola nabo senior staff tukola mu kiduuka eyo era bo batambula basanga eno bandaba nakuyambye bati ongambye nti emikwano tolina emikwano gyekusindise mu mbeera eno gamba nti balisi batwaleko mu ddwaliro kubyokulya kubyokusula tolinaku mikwano mwanje ebbanga bewasoma nabo webadde okola nabo mbalinaye naye basinkana abamu esimu zaabwe sikyazimanyi abalala basinga kubeera kawempe yiire ekikutano ekyo twasomeranga eyo gonde erevo abalala bali mu kampala omwo ate bakola Sibyangu bakola mu stationary ate sikuwa mu stationary ati okuwayo ku buyambi ow'eddwaliro abamusanga tagana kuwayo nga kaiza gula butunda nga mmeka aya kwa 2 10 bwe lutyo n'oba n'olwo
ekanoma yakati 10 jakutambuzako 10 nzize kawala 10 lwakulya muwino kawunga bijanjalo n'okusobola okudda eno bwekitali akonga nebyo byedde muwino byosulira waneeno bano tulinawo kyatukozeeyo tulina gokolere n'omu era odda waneeno niweebaako tulo ayogedde ku accommodation wano wenyini wetuli ndowooza waabeera naye ndowooza tulaba ayagala ategeere exactly mwanje mu nnyumba sepiki obwedda zayogerako obuliri obwedda bayogerako obunyogovu obuwuka obumuyingira mu nju ne bumulyako ne bugenda wedda nga waabinyonyola njala tuyingire munda tulabe Mr. Mwanje exactly kikyagezaawo kutegeeza accommodation gwe ofune ekifaananyi ekituufu era ofune naawe walina omutandikiro kumuyamba tugende mu nyumba tulabe Mwanje waasulira ddala. Otwogerera tuli mu kuyingira mu nyumba ey'omwami oba Mr. Mwanje tulabe exactly kiki kyagezako okutegeeza bw'agamba nti asula bubi byolaba obwe buli toza Mwanje tunyonyole ntoza gwe buno obwe buli bwanfembeera amasefiti g'ennyumba yaho begano kyagala otegaatagana dda obuka bujje no ku bintu bino wano ne bubeera n'obumuyeera obu ne bujja wano ne bukwatirira wonna waneeno enyumba gyesamulina kugegedde obulifuna buto engoye zisina sabbuuni azooza tiwalina sabbuuni azangwezi nampitirivu nnyo waneeno sinjoze zirina sinjoze alima bafu gaafa dda gonna naye nfaanana bwenti buli bunyogoga bulinga balaafu obwo obadde ongamba nti osula ku sementi nga simula buuna ati yakula bwete ennyumba eno waliwo kasementi kakali kasementi akaliyo kekali akali wali kulengera ate waliwo sementi yoyo obuli bunyogovu nga ofaana ndi mulwadde ebibuka nebiveeyo nebyekuyingira nomenya bibutto biki ennyanya butungulu nteeka wano nebiva kuno obuka bubula obulaba butambula ne bujja wano bwennyini wennebaka ne bundya tobulengera mukama wange waggulu eyo ne bundyako nabo ne bugenda ne bugenda emmere yange ne bugenda ne bukyala obukyazi bunkyalira ne bugenda wabukkiriza bukukyalirenga kapasiti asina kapasiti negwa sabbuuni sina de kigwe kye sabbuuni ekimu wadde omo bunjoze engoye zizintuddeko wali nezo sabbuuni ebintu bibyo biri awo gafula sinabo babyoza balina wakokera nga waki noyeragirako mu nnyumba obuuka buleme kukulya kuba otoli ali bwenga bafunye akawunga nga ngoya mwene sepi kyefaana bwetu nga ngoya nga nteekawo kati maze omusepi kitemuyenda akawunga ati bibyo bifaana bwetu sinaba kubyoza kati awo bwetu bifaanana kati bannaye embeera yenjereyo yenkyamu bwetyo era I'm hearing fair help ndi bwentyo bwatyo ndowooza omwami Mwanje bwatunyonyodde embeera gy'ayitamu nga naawe nnyini kyayogedde ndowooza osobola okuba nga okiraba bulungi nnyo kati ali ku TV mulajanire afune watutandikira atuwe ku buyambi otudde mu kamera wali Lawrence wali fenna abatuwuliriza n'abatulengera n'atula ku TV bannange mwebale emyembi emusaako engalo gyonna emikono bannange amanya gange nze Mwanje Charles amanya gange nze Mwanje Charles embeera gye ndiko nsaba ku buyambi bannange nsaba ku buyambi ova mu mbeera eno gye ndimu kubanga embeera y'okusula ensuseeko ekyo kyagaanidde ddala bana n'ekikumi ekigula sabbuuni mba sikirina ebintu bibifundako mu nnyumba bane ku ekyo obulwadde bunzita bumyeya nkamunguza nkwata bunatera okunzita busi era mukama bwanda bannyambi guno omwaka ogumalawo kinala n'abakuze kya muwendo nnyo nnyo mukama okubanga nkyaliwo kubanga nazimbazimba dde ebigere amagulu kubanga tugenda emisa ijazigwazigwamu dda sinako endya kubanga tenyumba nga bifaana bwentyo nze omwezi ndyamu gumwe ebiri ekiri awo ndya mberenge mu nguudo eri mberenge bufenensi amandaazi bikintu ebityo bembeerako naye nga ennyumba yo yennyini sirinawo kyentegeseewo sirina kyenawo nentegeka ekikola kapasite ekikola etaliiwo okusoma tekyayadde kiri okusoma kwange nasoma okubaako mumala naye station sirina kubanga ebadde bikyalunuma era njakukola ku buyambi
ne health wise na accommodation. Oyagala okusinga batandikira ekisinga okunyingira batandikire ku kisinga aba yakuddukira. Asooka onzijukirira ng'okwebaka nzikira okusomesa abaana bange bali ababiri eri basoma naye ng'osoma kwaykulira wannyo batunuulidde nze naye nga sina kapasite balabirira maama bwagezako bugeza. Ekirala amaka gange gensulamu bugaliikiriza baana ne mukuba bwabazze ayingira bwembeera wano abala kunzijjawo kumutwala butwazi. Kati we gayingira ebiyenje ne biyingira enkono eziyingira sina enkwa zonna ezijja omwo. Enkwa? Gandi ebiyenje bijja muno bitambula wano bina. Bwesanga togadde obulungi olera biyitawo awo wansi. Tuli bibyo biyabitawo byonna bituli byerere bibine waggulu byabutuka bloka zigenda vaayo kugwa ze bibine eno kanne bobozi byo eno biyitawo ne bigenda bibano bibwange. Enyumba eno anagisasula? Enyumba eno mami wange adda facilitatingako netaaliwo. Sente mmeka gyagisasula? Gisasula emitwalo 5. Gyonna 5? Eno. Kati ogifuna oti ezisente ozifuna oti? Mama wange bw'aba waali ansala ddala ku nsi ng'avudde eri mu byalo ansasulirako. Watanadda njoganira ndi odi ono n'agumisa ngumiikirizaamuko papa mama wange azze oba muzeeyi wange alina ng'akomyewo tujje twogere ku njja kukuba ssente ezo. N'ambuuza eddi ate munne sinayo wajja katulabe nja mugamba nze ajja kujja n'angumiikiriza. Bwangumiikiriza nengera nenzijjayo eri ne bazimpa bayibo nnyini nazisinga mobile money nenzijja nasasula ennyumba eno naye yo nabyo bikya buzibu. Lwaki bw'aba nga asobola okuwera emitwalo 5 egya rent lwaki takutwalako mu ddwaliro? Ate beddwaliro ngambe yeddwa tamanyi nnyo kubanga tabeerayo tamanyi ebbayi mazina ndi mulwadde tena kiryawo kyamayimbo oba ndi mulwadde kubanga naye andala kulabe ate musanga we ng'ali mu kyalo eri gyabeera gyalimira. Mukusooka ongambe mbuno walwala n'okyuka kkala mukusooka wali ofaana oti? Nalina wa white nnyo engalo zange zino za white nnyo nga bwe ndi magere nga ga white gonna n'enviri nga bya white nga bonna enviri zikoze ekizikizi zimeze zese envi nga nina envi nnyingi nnyo. Nefuna mukwano gwange omwoyo eyampanga ebyokulya. Bw'osula ki ekikutudde enviiri? Era bwavu era nakulya bubi mbeera mbi kulya bubi kusula bubi. Nsula bubi ndya bubi kati awo byonna biba combined nga sina bwe bitandikira. Embeera eno mwanje ogiyigiddemu ki? Njigiddemu ekintu kimu eba yaga kukola nnyo ate yagala nga olina assistance ku bantu ab'emikwano balina ku ssente abatali baavu. Ate emikwano gy'olina mifu? Mifu nnyo bali nnyo kati natandika waninga naye ogenda ogw'osaba naye yagala kulya mbeerenge ebijanjaalo. Mikwano gyo be baani? Mikolo gyange bajjofule abanakintu baloni twala tugende bamutabuliki eri wansi balubogo boogere nsamba awo. Bo bali mu mbeera ki? Nabo emirimu gye bakola mizibu nnyo kubanga beetika bisenko ku kyalo. Beetika ki? Kasasiro ku kyalo. Emikwano gy'olina? Kasasiro ku kyalo abamanyi okuzimba batono nnyo tamanyi bitukola. Kasasiro ku kyalo okukiba amazzi ku byalo. Kati bw'ogendayo ayaga kuwa ki donati wali emu era donati yasingi 5 gy'olya. Donati ekkuse omuntu kukyamisa kyaggulu era gy'ogala n'olya donati wali eri. Era baba bakuwadde? Andi baba bakuwadde oba okkuse oba tokkuse era olya kulyako buli okumirawo bulamu to survive upon this earth. Kati ekirala ate nawono amulala gwe nnakubizako yandi nnyambye tabira kumpi wano oyo yako Mposi Bank Uganda oyo sister wange anzirako wakuna oyo naye gyabeera gye bamuwa branch bamuwa yekabaale wala nnyo nebbawo yamuzimbye amaka eyo abeera eyo n'ennyumba ya gavumenti ya banka eyo gyabeera naye sina access olingija kulimwa muli gwa rutini tasobola kuvangayo nga wajje nolwakubanze bwati bagenda bwajja ekizibu ekiriwaawo. Kati essuubi likuweddemu? Essuubi lyabudde okujjako ng'afunye assistance ng'afunye financial assistance olina help because I'm hearing for help as I am here. I'm about to die if I'm not serious. This year I might not finish it here when I'm down in Amagenzida. Except some assistance from the community or from other helpers who can lend me a hand, I can persevere with this situation. But right now it's too bad. It's too bad. It's worse.
it's worse, and of which I need some assistance, of which even those jerrycans I'm having, even a jerrycan of water there, each jerrycan is 300. You now don't have any single drop of water upon those jerrycans we're seeing. I don't have capacity to buy water. Yes, so I have to bathe. For 300. For 300, I have to bathe and sleep, and then also was those clothes there. I can't wash them because I don't have soap. You don't have soap capacity to buying a bubble soap to be there. You don't have capacity. Which now I have to cry for it also. I gain something. I do what? I start off that work. As I'm looking here, I can finalize that work. You have something like soap, you have food, you have, instead of roaming around, you sit at your home, you cook, you prepare everything, and then you make sure that you also have a mere change, an abrupt change. But now, nothing, we are on the ground. No? Mwanji tuwelegamba ebisembayo tusiibula abatulaba. Ebigambo byange ebisembayo byonna byonna nsanyusa nnyo bannange ababyesi olunga munkoledde. Mwebale nnyo banne okunkyalirako, mwebale nnyo okunnyamba byonna byenkola. Mwebale nnyo beera nina kuteekako omukono gwonna okupanga munterezaako. Nja kusanyuka nnyo amuze mu mbeera eno, amunfudde omuntu ali w'ekivunaanyizibwa, obuvunaanyizibwa ennyo ategeera, nsobole okusavayinga mu nsi eno. Kubanga mba nduzize hope, nga manyi nze ensi eno nzigula omwaka bwe guggwaako nga naye ngenda nagwo. Naye nga kyemunkuddeko omukono gwammwe, nkiwa God gyali, if God is one life for all, I'll survive upon your heart and the rest of the community upon this world. I'm happy with that. Just sanyuka nnyo nga nfunyewo change, an abrupt change. Because I'm likely to die if I'm not serious at all. Bozalayo ekiyingira ewange kyamazzi gagano gagenda wano munda ebiwuka biri ebyegayaza ebitibwa ebina byonna. Ebiwuka biri ebyegayaza. Biri bikyakala kati awo singa mba nga munteeza embeera zange nze nja kuba ndi musanyufu nnyo era a reward will be God, through God, Jesus Christ. Everything will happen to be better. If you pray for me, you lend me a hand of assistance, I'll be very, very happy upon that. N'aboogera Oluganda nabo munnange bako kyobagamba kati abogambye obabuulidde mu Luzungu, wali abatamanyi Luzungu nabo babuulire. Bannange baganda bannange ab'eŋŋanda mwenna batuwuliriza ku bbeesi atulabako eyo bannange njaba Katonda antereko omukono Yesu Kristo nga kwali bannange nabe nga sova mu mbeera eno n'obuyambi bwammwe nga gye muli eyo antereko omukono nkiwa kitiibwa kyamaanyi nnyo kubanga nja kuba nfunye essanyu n'abrupt change tuke kikyuseewokko nayinza mu mbeera eterabika mu bantu. So weetaaga obuyambi bwambagirawo tebulina na kulwawo kubanga you are like living to die. Yes, I'm likely to die. Banga tizimbamuze nsaze emyezi ebirayo ebiri omwaka oggwaako nagembwa ensimbi givaako bankoye okulowooza ennyo nkoye okulowooza ate nze omwaka w'amaziga nga tazaalibwa bantu bali abeera ewala eyo sina muntu wange wakumpi waneeno sina muntu wange wakumpi bw'abeera wano wuuno waneeno buli wali eri wabula nina okuba gabaluba gye babeera mu byalo eyo mama wange anzaala we ali mu kyalo wala era alikuba bibye ono ali ku bibye no byala kati ate daddi wange anzaala tata wange ye yafa dda yavaawo yava ne ku P6 tata wange anzaala n'afa nga ndi mu kikya muka P6 ani Lubiri Primary School eri mu Nabagereke Foundation eri mu Lubiri mu Mmengo mama ngo yafiira era kandi mbala n'ensi eno mwana paka bwenti kati awo ne tata wange agezi kati ensi gikoze ntya ninga kantu nkaneyeye mpolampola neyeya naye tekisusenga ate kinsuseeko obanga nzemu n'obulwadde ate senzadde mu bulwadde newaliriza oba nsina musenyu oba kwa bulooka oba nkola ki nenkola ennyo ndefuna kati naye nga soofuna ekyokulya waka naye siinaawo ntandikwa eri awo. Ongambye ebigere byazimba so onekane ku bigere nga sinaba kuseebula soko ojjemu engatto tulaye ku bigere bye n'amagulu omuntu alabe kyotegeeza. Ebigere byazimba byonna nga nkulaga kimu ku kimu wakasembu nno mbeera si nnungi gye tulimu biri bino ogambye atya ebigere mbeera tebirimu si nnyangu bino byazimba bya white tukwata ebigere ebyo bya white empala gisike omuntu bino gisike omuwa ekigere akiraye bulungi kiki kino akiraba then ekirala kiriwa kibi kino eno linyaako nga bina tubiraba omulundi gumu byonna bijjeemu olinyaako nga tubiraba lanzi banne nze nsibedde okufa olaba temuli mazzi sina mazzi sina musaayi
Lwaki twagenda okusaako amazzi mwanjo? Era no tufaako. Amazzi nnyo gano agamu agataapu. Kyendabye wali. Wangambye n'amagulu. Amagulu go gali fine. Amagulu wali fine wonna waggulu. Wano bigere bino mbikozesa nnyo ate siriya. Ate then engalo nazo zimulaga zigabi. Engalo zali white zonna. Sati what? Zikole what hazaye bulungi. Engalo za white zizi. Face yange ya white yonna. Jango atagale face eno. Eto wajama ya ndi bwendi. Antaje sikatofayo. Agame n'enviiri zaako tukazazi against kulamba potensi n'enviiri bazidaye bulungi bamanye ky'oliko. Ati ndi bwendi bwe nakula abatuuze bonna bakula. Wakula okyuka bukyuzi bwe tusi. Nakyuka. Bwe nakyuka mbeera gye ndimu yeeyo. Tetulya tusula bubi. Amazzi tetulina, amazzi ogagga ssente gasi 5 n'ebisatu abagalina. Naye bw'ofuna akuyamba mwanje bakuwalagi byowunya walagi. Like singa abantu baffe ku TV bakulaba bakuwalagi. Ojjuki oli mulwadde ate koyongera okunywa omuwalagi tajja kuwona singa osigala onya walagi mwanje. Kituufu ekyo. Okay. Ebyo ndowooza bye bigambo byamu. Olinayo okugamba kano kasigaddeyo? Olina ke bayita akatalekeka? Akatalekeka sikalabawo kali awo. Ojjawo gamba. Zingana ngabo endwaza omusujja sujje nabyo. Omusujja gw'endwala gunsobera gwa lwaggulu. Wanje? Omusujja ogunzijira. Gwankwata kalwaggulu awo sazinga 2-3. Mampuyo oluwewo luzise empewo ng'empitiseeko ku magumba. Zakwe kuzimba kulugulina konna omusayi sirina. Kasubente lyakuloga mwanje. N'amazzi sirina mazzi mu mubiri sirina musaayi. Kasubente lyakuloga. Ebyokuloga sibikulembeza kubanga nze Yesu kasabanga gyali sijja ate kudda ku bya buloga ate byakoze bitya zibanga zinajja bw'omu eno navayiri kawempe ani amanyi. Bw'atyo mwanje bw'atubuulidde byo bisigala si byangu okusinziira ku mbajja tunyonyodde banange ebintu si byangu. Then ba nkoowola mwenna abalabe yaffe abalungi abalaba ABS TV bambi tuve tyamba omwami ono mulabye engalo zaakyuka ebigere byakyuka n'omuntu ago balaze yakyuka byonna byonna abyogedde abiromboza ne mba sibizeemu naye nga kyensinga obukulu nsaba mutuyambe tubeere nga tukyusa obulamu bwa mwanje. Enamba gy'olina okukolesaako olina okuteeka obuyambi because talina simu. Olina simu mwanje? Mwanje talina simu ne tusobola okukozesa essimu yange ey'omu ngalo ne tubeera nga tusaako obuyambi. On the serious note tubegayiridde nga programu eno tiimu eno ya programu si byangu tubeere nga tusobola okwanguya ebintu bya mwanje kubanga mu nsindo zasigazzammwe nga wabanyonye tata yafa mama tamanyi mama ali wala nga wabyogedde mulungi ate omusajja bwazala omwana n'atuukamu eno sayizi abamusuubira kumuwa buyambi lumu namwe essuubira bazadde libaggwamu. So mu mbeera eno tusobola tukozesa enamba y'essimu ya 0754 njiddamu 07545316 era ne ku screen okwo bajja bateerako 07545316 weerezaako obuyambi oba osaba omutwala for treatment n'abeera nga ajjanjaba bino ebimuluma n'abeera nga asobola obijjanjaba n'omutwala mu ddwaliro ye n'asigala nga yeekolera osobola okyusa obulamu bwe mu ngeri yonna ng'oyita ku nnamba eyo okusinkana n'enkuleeta wennyini mwanje waali tukyusa obulamu bwe Mukama ajja tuwa omukisa. Ne bagamba nti kisingako nnyo okuddira like gwe kudda eyo n'olya bulungi n'onya bulungi nga wali abantu mu nsi abafaananako bati Mukama muwe ng'oyita mu bano abanaku bwe tulabako tusobole nabo okuwasanyusa. Mukama ajja kubanga atuwa omukisa. Nasigala kusukkawo nze Irene Nakazibwe. Programu ebaawo buli lwa mukaaga. Programu eno ebaawo buli lwa mukaaga ssaawa emu paka ssaawa 2 neddibwamu olunaku olwokuna nga tamala emirundi amazaawo ssaawa 5 paka ssaawa 6 gabeera gisubiddwa. Ate ku Facebook streaming live era ABS TV Kawala. Programu zino zibaayo bulungi nnyo ku YouTube ABS TV official, Instagram, Twitter. Mwina manga gali ebweru atulabira from different parts of Uganda, atulabira mu nsi z'ebweru. Tuweereze mwanje obuyambi. Mukama ajja kubanga abawa omukisa. Lawrence ate ku kamera ate producer wange ye Smith. Abatulaba mbaagala nnyo musule bulungi.